Bino by'ebirooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota akisidenti kitegeeza ki? Akisidenti nnyingi nnyo abantu ze baloota. Mu bufunze nga sigenze wala, okuloota akisidenti kino ekirooto kijja nnyo nga eringa warning oba okulabula okw'ekintu ekigenda okutuukako. Kiyinza n'okutuukako ku maliiri ku makya, naye omala kukiroota nga kabonera kakulaga ekigenda okuddako. Akisidenti nnyingi abantu ze bafuna. Waliwo ez'emmotoka ez'ebidduka nga bakulaze nti weegendereze, bw'oba obadde ogenda linnya booda, tambulawo okuba kumpi, oba olinnyawo takisi mpolampola, oba totambulirako ddala leero. Kayinza okuba akabonero akakulaga nti woba olina bizinensi gye watandise okukola, watomedde, bambi watomedde, era byonna bigenda kusala. Bw'oba olina omukyala oba omwami eyakwanye kwe wafunye, kaba akabonero akakulaga nti bambi bw'oba ng'olina essuubi watomedde. Abamu babakwana ne bafuna puroguramu ey'okugenda okumiitinga, bakole omukwano olunaku olusooka. Bw'ofunanga ekirooto bwe kityo, totawaana, kaba kabonero akakulaga otomedde by'ogenda okuggyayo. Ebimu ku byo ke kawuka oba ekintu kyonna, oba infections. So bw'oloota akabenje, kino kiba kikulaga nti ekintu kyonna ky'opulaninze ogenda kutomera. So olina kutunula mu bulamu bwo bwonna olaba wa wengenda okutomera. Omukama Katonda abamperera omukisa nga musubscribinga, ate mubuuze n'ebirooto byammwe ku YouTube, eyo biddibwamu mangu nnyo.